Museveni tumukoye twagala tuka tukandala twagala tuka tukandala enene boye waffe musajja waffe tumwagala ageze kugombolola isiba kugegombolola nenga tageze mu kivuwe toza kwesima kutatawo ate muri mwana soko manye tata wange yatandika atya era yava kukiyo kula kino kintu kino yensonga eyo abasirikale nabo batuyisa bubi nnyo omusajja wamuleke Museveni tumukoye embere embi tugikoye embere embi twagala chuka nenkulakulana ono kibiina si kyekivuga ensi omuntu yafuga ensi obusobozi tububeera mu muntu terubeera na kibiina kuba n'ebibiina bingi bye tulabye ebirimu ekituli eggwanga tugenda kulitabaala yonna jjadde tabaala alimaleko kuba obusobozi abulina n'obuvumu. Olowooza ki ekisinza okunyiiza omusomesa okuta ennoni adde mu byobulamu? Ekisinza okuteesa omusomesa oyo okuta ennoni ajje mu bukulembeze bw'eggwanga lino bye bituli byalabye mu Mzee Museveni. Basomesa bafuna akasente katini nnyo okusinga ne baminisita. Ensonga zinzijeeyo Mwami Museveni aludde nnyo ku bukulembeze ate ayagala okudda ekisanja aveeko ngenda kwesimba 2026 naye njagala Mwami Museveni aveeko alizayininge olwaleero agende olw'ensonga ajja kubba akalulu kaffe nga wazenga bba akalulu tetwagala ddemu alabikire ku ballot paper twagala agende nga 2026 tannatuuka eno ntaddewo nga sigino eraga Mwami Museveni nti nsobola okulagira Uganda yonna ne tukwasiza wamu ne tumugoba era asinzire waali nti akyalina jansi Museveni alina jansi okulizayininga nga tetulinamugjawo n'amaanyi bannayuganda tulina amaanyi agasobola okugoba Mwami Museveni era nvuddeyo okubeera nga ngenda kulidinga bannayuganda okulaba nga Mwami Museveni agenda njagala agende bifo 2026 saagala alabikire ku ballot paper tumukoye nze omulimu gwenkola mbaddenga musomesa ebbanga lyonna naye olw'okuba Mwami Museveni yalumiriza abasomesa babonaabona mu nsi muno si basomesa bokka buli mulimu gwonna oguli mu Uganda bannayuganda babonaabonerako Mwami Museveni ali mu kwekkusa ne famire ye tugenda kuvuganya Mwami Museveni aveeko bifo 2026 nsobola okukunga Uganda yonna era nga nkitandise olwaleero nonkinze nti Mwami Museveni muwadde sigino ennyangu akwate ekkubo alekulire Uganda tutegeke okulonda abeere nga tabeerako kulonda okuddako alina kukkiriza Museveni tumumanyi nti dikiteeta alemedde mu bukulembeze ne mwana yakolanda alina okugenda
Omuntu alina right okwesimbawo. Omuntu alina right ye okwesimbawo ku kifo kyonna kyaba akoze eki kyaba ayagadde. Ffe ng'abeero si tetulina buyinza bugamba muntu nti tokola ki teweesimbawo bisaanyizo bye bimuleeta. Ate ffe abakulembeze we batwanjulira nti onazze agenda kwesimba ku kifo bwe kiti ffe tusobola mugamba tosaanira oba teweetaaga kujja mu bantu. Afe omulimu gwaffe kuuma mirembe so n'omuntu ajja mu maaso gaffe so poliisi kyekoze tekibadde kya bugunjufu okugenda n'ekwata erwane babe abantu batandika okuba tekibadde kirungi kya bugunjufu kubanga omuntu ajja bw'ati ayagala okwesimba era nakyo tekibadde kya bugunjufu kuba naye atambudde nga naffe takoze eki tatukonfaminze tetulina kye tumanyi. Nobeera bubeezi wano ku ofiisi n'olaba ng'omuntu bamukwata bakubagana ogenda okutunula nti oyo no president yagamba nti nzija. So twetaaga kutuula tu security n'abantu ng'abo abajja nti twesimbyewo bakolagane naffe abakulembeze ne poliisi bagitegeezeeko nti tujja. Amanyi nze Rashida Namugalu vice chairperson Kyeranga. Waliwo omwami poliisi ya Nansana waliwo omwami gwegombyemu obwala ku kigambibwa nti abadde akuba olukuŋŋaana nga talina olukusa. Omwami ono bamuyita Osama Semugerere. Leero yakedde ku makya n'agenda n'agabira ababoda ssente ati bajje beekalakase bagende beekalakasa awo mu bitundu bya Kyebando Nansana. Ababodaboda naye ne babawaako ssente ezo ne batandika okwekalakasa. Ngeri twafunye amawulire nti waliwo abeekalakasa wano ne tugendeyo naye ababoda ngeri gye badde bamaze okufuna kaabwe bo badduse kuddusi ne bagenda ne baleka omwami gwe bayita Osama Semugerere. Osama Semugerere tumaze okuwaayamu naye atubulidde and lwaki yakoze kino nti naye agala kwesimbawo 2026 nga president. Kati abantu tebamumanyi kati ye abadde atandikidde wano okwekalakasa abantu baveeyo bamumanyi nga okutuuka nga 2026 nga at least waliwo abantu abamumanyi kubanga wenjogerera kati ndowooza baneighbors be bokka be bamumanyi. Naye twagala kukubiriza abantu mulanga anti campaigns tenaba kutandika. Mulinde electoral commission elangirira olunaku lwa campaign weteekwa kutandika. Aho muveeyo mulwatu mutandika okukola ki okukuba campaign naye si mu biseera zino ng'abantu bakyakola.